Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimson Namon Rich Boy Maxudi Junior olutalo lwa Daddy Andre Nadia Rania akugatta ne Atini Pro lukyagenda mu maaso bingi bizuuka bingi bikyagenda mu maaso olunaku lwa leero tukuleetedde episode endala obadde okimanyi nti Atini akugatta ne mukyala we Nadia Rania bagenda kwata Andre kugatta n'abavubuka Don Sultan ne Sada X babe mu mbuga z'amateeka olw'okubuugirako kalebule era nga Atini Pro agamba nti Andre yaguze abaana bano babeere nti bayonoona erinnya lye now atula okalire twakuleetera vidiyo eya mwana mulenzi gwe bayita Don Sultan ne Sada X nga bavayo batunyonyola ku mukyala gwe bayita Nadia Rania nga bagamba nti oyo mwala basoma naye wali e Kasubi Seeke kugatta ne Kasubi Primary oba Kasubi CU omuwala oyo mbu bwe yatuuka mu secondary mu class yali muyita Don Sultan. Soko obuze ku Wagwan people is Don Sultan ndi Muganda alongside Sada X, Blaze and Yali Fever, it's your boy Sada X. Fire. Yes, baganda bange tulaba ekigenda mu maaso tulaba olutalo wakati wa Andre ne Nadia naye ate mu kukola research nagezo kizuula nti ono omuwala mumanyi bulungi. Sada X, kiki omanyi ku Nadia? Nadia nasoma naye primary yange Kasubi CU primary school nensoma naye secondary era eri Kasubi. Nadia, you know man Sultan, you know that Nadia. Sultan, wowulira erinnya Nadia kiki olirowoozaako? Nadia? Yes. Nabaddawo ng'otubeera naye mu state house zaffe eyo nembeera ku TV ndaba omuwala ali awo ajja nalweyiso nalwekisimanye nga ebigambo bingi about Daddy Andre naye neŋŋamba you know buli kimu kyetulaba ebisingawo nga bwobiraba si webiri. So we had to think twice nga Muganda omwala tumumanyi. By the way omuwala ojjukira mu senior 2 was it senior 2 Don Sultan remember omuwala oyo avaayo n'awaliriza omusomesa waffe oluganda n'amukako ekiboozibozi webale nnyo sokoleke Nadia kyemugamba nti kuva bino ebintu by'okuba nti alipiryawo b'ebigaali yabitandika kuva mu ssomero from school. Nadia mumanyi nkugambye nze mumanyi nza kugamba ali mu kamera. Nadia nasoma naye primary yange secondary yange era yawayiriza omusajja omusomesa oluganda bali Mr. D nanga omusomesa yamukasa ekiboozi bagenda onnoonyereza yakubiri yavaayo n'awayiriza omusomesa gwe bayita Mr. D okuba nti omusomesa oyo yavaayo mbu n'amukwata oba n'amukwana. Mr. D abalinga ku club sirika omusajja oyo mumujjukira nti yajjanga yali abeera nnyo mu bya entertainment yali abeera nnyo ne MC gwe bayita Pasi oyo Mr. D gwe twogerako nti Mr. D omukyalo oyo gwe bayita Nadia Rania yavaayo n'agamba nti Andre yamukwata mbu abaana bano bagamba nti yavaayo n'awayiriza omusomesa ku ssomero era bavaayo ne bagamba nti era ne batutegeeza nti omukyalo oyo kuva dda nga ayagala okwessaawo era ayagala ebintu by'okwesipaata n'okweteeka mu butaala era bavaayo ne batutegeeza nti oyo omukyala atakoma ku ekyo kyokka ayagala kuba nti akozesa advantage yokuba nti ayonoona erinnya lya Daddy Andre n'okuba nti avaayo kuba nti afunirako erinnya engeri gyali nti muyimbi. Wano mu Uganda tukimanyikiddwa nti abayimbi abatandika mu especially abakazi beetalina nnyo ba celebrity okuba nti bakozesa amannya gaabwe mu mbeera embi okuba nti bagaininga popularity n'oluso n'olwekyo abaana balenzi bayita Sada X ne Don Sultan bayinza okuba nga bakozesa gundi eyo bakozesa example ya Nadia okuba nti akola ekintu ekyo era ye bagamba nti bamulinako ne bwino mungi era olunaku olwo bavayo ne batutegeeza nti Nadia Rania naked weapon ya mwana mulenzi gwe bayita Atini Pro since Atini Pro y'omu ku bantu abakabala Nadia Rania ono nti Atini Pro yabikkula ebitabo yasoma Bible ya Nadia yasoma Quran yamuwa amatooke n'agawata n'agalya n'agakuta so n'olwekyo nti since bonna bali mu industry yemu nga ya entertainment jukira Atini Pro is an audio producer Andre is also an audio producer so n'olwekyo bonna babeera mu competition so
nolwekyo Don Sultan ne Sadax Papa ne bagamba nti mwana munezi gwe bayita Atini yasettinga omuwala okuba nti asuula Daddy Andre n'okuba nti akendeeza ku competition because competition eno yali ebayitiriddeko waneeno bino we byagudde ku matu ga Atini Pro olwalina okuba nti alaba ka video kano Atini yasitukuddemu wamu n'omukyala we gwe bayita Nadia Rania. Atini yavuddeyo natandika okuba nti akozesa contacting abalwera okuba nti bafairinga fairo y'omusango guno. However much twakitegeddeko nti koti zonna mu Uganda saawa zino tewali ekola because zonna bazigala olwa coronavirus. So nolwekyo mwana mulenzi gwe bayita Atini Pro n'aba nti aviiramu awo abanga aviramu awo banga akyayiya amagezi amalala. So nolwekyo twakitegeddeko nti Atini nga tuvudde mu kalantini gye tulimu yewaddeyo okutwala abaana bano mu kkooti abenga abasoyasoya ebibuuzo bamubuulire ye we bamusanga ne Nadia Rania nga beekabala. Ate n'avaayo n'agamba nti Andre kirabika yaguze abaana bano okuba nti bamudifendinga ate nga bassa erinnya lya Atini Pro kuba ye akimanyi bulungi nti ye teyebaka nk'okumuyimbi yenna takozesa nk'omuyimbi yenna. So n'olwekyo ayagala Daddy Andre ne bavubuka be bano oba batabanyimbi Don Sultan ne Sadax babitebye bulungi bwe bamusanga bwe bamulaba logiki saawa meka ze bamusanga nga bwatyo yegala Radia Nadia era baveyo bamubulire n'embaga ye ne Nadia Rania we yali. So n'olwekyo bwe twogerera Andre bamutwala mu koti. Tujjukire nti Andre yasooka okuba nti ayagala okuba nti atwala Nadia Rania mu mbuga z'amateeka ng'agamba nti ye tamusabangako kaboozi era bwe kityo tamukakangako kaboozi mu studio nga bwe yavaayo n'okuba nti reportinga. So ne tufuna abaana basoma ne Nadia Rania ne tubaleeta ne bagamba nga bw'alimba era bwe yabategeeza nti alina oluyimba n'Andre era nga n'atugamba nti Andre ye boyfriend we. So n'olwekyo bitabuse part 2 tuli mu part 3 kati saawa zino. Atini Pro avuddeyo atutte Don Sultan Sadax Kogata ne Andre producer mu mbuga z'amateeka gye kinaggwera Katonda y'anaamanya. Bye bye for now. Subscribe, sharing, follow me on Facebook on Tambi Jimzo, follow me on Twitter Jimzo16, follow me on TikTok Jimzo16. Tubeere nga tukwatagana. Bye bye for now. Mbagala nnyo.